SB4 Media yaffe tukusensonga. Nenyimuka ne mugamba ku maanyi gange byenkoze byonna byenkokoledde. Laba n'ennyumba bye nakugamba kola tewabikola. Laba ne boys quarter gye twagamba ennyumba ebere y'abapangisa. Munda temwaggwa. Sente zonna walyangandye. Nenzigula sideboard ng'amacupa gali muli. Ne mugamba labayo sente wosinga obadde oziteeka ng'onywa omwenge. Yali takyakola nakola. Ng'anywa omwenge gundi ejjudde tujja gendayo mujja laba amacupa gali ge baakuba ne bateeka ku kikomera. Maama ng'agamba nedda nga nnyimuka we yayogerera mu ssente y'omusiro omugezi yalyanga nnyimuka nga mukwata amataayi nga neegagamula kyokka engalo eno ennuma eriko omusaayi nga mpulira obusungu ngoba nisinga naye nammundu nandi mukubye n'afiirawo. Yasooka n'ankuba ekikonde muno mu kifuba muno bwe yafuluma n'amaanyi n'ankuba n'ensembera ku geeti bwenti n'ayita sikaali n'ankwata ne bansindika jjukira nali nywezezza geeti bwenti. Yafuna na sikaali? Mwali yagula geeti n'afulumya emmotoka. Ne bankuba like n'ankwata n'ansindika n'empalira n'enkwata geeti bwenti n'addira akajjaako n'anyigga nnyo ne banyigiriza nga bw'onoonyiga ekintu tugeze nti si muntu gw'oyisa bw'oti. Tofuddeeyo nti oba ojagala ogenda mutta nti oba ki ng'omukono gukutte wabweru omulala eno bannyigisa kageeti nga n'okwesikayo sisobola. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nga wetwabasuubiza kitundu kyaffe kyakubiri tukyali ku SB4 Media tugusa ensonga era nga tukyayongerayo n'emboozi eno mu maaso nakusuubiza nti programu eno tugikwatira mpolampola okuginnyonnyoka okubeera nga tugifunamu ekyokuyiga wamu n'okwebwa ku magezi ag'enjawulo. Kitundu kyakubiri sembeza akatebo kalire yasubiddwa ekitundu ekyasoose yitirayo ku SB4 Media YouTube yaffe obirenga ate okuberera emboozi eno okubeera kitundu kyaffe ekyasoose naye nga abatuteekamu akasente bannaffe ba Sorange Women Syrup nga omukyala ogenda mu nsonga z'ekikyala ofuna pain zewaleesenga cramps nga zikozesa bubi totawana kwerumya ng'onywa amazzi simanyanga agotya weesibye ekigoye kozesa kasorange kano jakasanga mu pharmacy drug shops wamu n'ezi supermarket ezikuli okumpi okubeera nga ate okeefunira okakkanya pain eyo wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bali ku Mukwano Arcade. Ensonga za beddings bazeesigaliza buli kika kya beddings kyonoonya bakirina baweesaziwa and Sons wamu ne bannaffe abawamato estate management nabo tuli nabo tukyatambula nabo baga nti gwe landlord yazimba ennyumba yo naye oyitekamu abapangisa naye nga abapangisa bano weegoba nabo tepo okukusasula bakwasa ennyumba zo bakusololeze sente bazikube mu muganda ekyokuba babanja abapangisa bano kibalekere bulinda bulinzi sente zo babayise bawamato basangibwawo ofisi zaabwe ziri awo Lungujja ojja kubanga n'essimu zaabwe ziri ku screen okwo bakubirako ko obeere nga tobeebuuzako ebisingakaawo babayise bawamato. Tukyeyongera mu maaso tuluka SB4 Media tugusa ensonga.
Owaye, angende wano ku kampani we basoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Gibaleko sebo. Kali nyabo. Kampani yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi, waawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wamma ssebo bakakase. Aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Nga ningiza mu ka boys quarter. Boys quarter nga kye yakola yafuna ebibaati bino mu nyumba waliwo ze baakoonanga. Waliwo ekkubo nga ligendo oyita mujja kulaba we tuba tugenze nga ennyumba ndowooza ebibaati ebyo ng'abireeta byateeka ku nnyumba kuli ku luumu eyo. Ennyumba nga yagitereeza wabweru bulungi nnyo naye ng'ekiri munda si kyekiraga wabweru. Ng'ebifaananyi byenkomako okulaba ebya wabweru. Naye nga munda teyamalirizaamu nga mukyalimu n'omusenyu nnyumba nga weeba tennaggwa bweba nga bw'otuuka ku mulyango awo b'omanyi nnyumba munda nnyumba yaggwa nga byansindikira nga ne mu kisenge ndabamu nga mugamba ye nali mmanyi siringi wateekamu ate lwaki tewateekamu tesente ezaali tezimala ne mugamba sente zinakusindikiranga ennyingi nga ennyumba terina kufaanana bweti kati bwefaanana tunuulira omusenyu guyiika munda n'ekitanda kye namusindikira sente agule yagula bino bi second hand ebikozeeko nga n'esente z'omufaliso nazimusindikira agule omufaliso teyagugula kaddeeka k'abaana yakagula n'emifaliso ne mugamba gigule egyo n'agigula n'ateeka kaddeeka nga kali fayini naye ekitanda ne mugamba lwaki wagule n'enkola enkadde ne mugamba n'omufaliso ku buliri teguliiko tugenda sulawo lwaki tewagugula nangamba wansindikira emitwalo 3 ate teri mifaliso gya mitwalo 3 ajali mitwalo 2 ne mugamba nakugamba gula omufaliso gwa mitwalo 2 nangamba teri mifaliso gya mitwalo 2 tegiriyo ne mugamba okakasa ne mugamba nedda tekisoboka ne mugamba it's okay nze nensulanga mu kaddeeka k'abaana kati nali jukira bwe nali naakatuuka enkeera waalo eyo yonna nga neemulugunyiza mbi mugambye n'atambula n'agenda anywa omwenge akawungeezi nga nze simanyi mize gye yatandika nga n'omwenge yagutandika n'enjaga kwotadde kuba yagenda okudda ssaawa 7 ez'ekiro ne muggulira nali mu nnyumba ogwo ne muggulira nze nali simanyi kyazzaako ng'asiba geeti ng'asiba n'ekinyolo ky'omu nnyumba ng'ateekako kufulu nga mubuuza naye nga sikutegeera nga wakyuka yenna nga yakogga yenna nga we namuleka si bwali ne mugamba n'omwenge watandika onywa ne mugamba ssente ze nakusindikiranga ebyo singa ndaba tewabikola ne mugamba kubanga nali naakatuuka oyo omuvubuka ssente n'akola kinazisindika nezigenda ku ssimu y'oli twali mu mmotoka nga tetunatuuka waka oli ne mugamba omanyi ono nannyonnyola naŋŋamba layini empya gy'onaagula tosobola tuuzaako ssente nnyingi bagenda gisiba nga mpya wekiri sisobola kukulimba naye nga sikiwa bwe yaŋŋamba nze nenkitwala bwe ntyo yakulimba oli naddira ssente n'azisindika ku layini ye emitwalo bwali bukadde 5 nga yajjako oba bwali 40 bukadde baboogera batyo oba bukadde 4 emitwalo mu emitwalo bwali 5 najjako 5 bwali bukadde 4 emitwalo 9 ya ezo n'azisindika ku layini ye nenziraba nga naŋŋamba olaba anti oyinza okuba tonneesiga ssente zo zizino bazitaddeko naŋŋamba omanyi tugendagenda ku mobile money oziggyeko zogenda otandikisawo ka bizinensi nga yaziplaningidde dda nnoolwo ze nnina okukolerako akaduuka naŋŋamba engeri gy'omanyi ebyenviiri tugenda suubula ebintu ebyenviiri ojja sibanga enviiri tozoonoona tuzikwate bulungi nga zikyali ku ssimu kati ekiro
nantabukira ne mugamba ye sente njagala kujjako sente enkya tufune we tugenda okujjako sente tugende enkya njagala funa kaki kaluumu nsopinga ebintu ntandika okukola nangamba sente nsaba sente ki olwo mukusibawo enzigi byonna byonna nga yali azaako sente ezo nga kyazirina ku simu tezinnavaako teyazijjaako ku olwo nti lwaki yali asibawo kati nze saategeera bwe natandika omugamba omanyi ogenda kumpa ku sente ezo tukeere enkya tuzijjeko ye yatandika kukwata nga yantandika kunkuba bukubi ng'akuba nga sobola kwerwanako because nga nabadde simanyi nga seetegese yadde nako ng'atandika kuba nga ngamba sente z'omanja zaaki omanja sente ki nga n'enjaga emuwunyako si buli muntu anywa enjaga nti aba kuba ekyo ekyali ekigendererwa kikatugambe ng'akwata mu bulago ng'atuga ng'akuba najja ne kagundi kasitandi k'essimu ako bwe katyo nga kooteeka wansi ng'okwata tiktok ng'akankubisa kyali kyuma ng'akankubisa nga kamenyeka ng'akankubisa amagulu kuno kuliko enkovu kuno nga musabye sente zange nankuba nankwata nantuga n'enjala zimwe ziri muno bw'oba otunudde mu bulago muno nantuga nendeekaana naye ng'abantu tebawulira beebase tewali n'omu ayinza kudduukirira tewali n'omu nankuba buli gyakuba bwakuba bwati ekyuma nga nteekayo engalo ng'akuba n'akuba engalo ekyuma ne kikwata wano olwala ne luvaamu luno lwaddamu lupya ndowooza olaba neeno ensonda eraga olwala lwakajja luno ng'akuba bwe yatuuka ng'akoowa kati yali akyakuba nga mpulira nkooyo okunkuba buli wamu ng'akubyewo nga wannuma ne nnyingirawo mu kaddeeka k'abaana ne neekweka eyo bwe neekweka mu kaddeeka ng'akoowa ng'agwa mu ntebe nga yeebaka n'entebe nali muweereza sente ezizigula nga yagula bino bi second hand bino ebikadde ebitebi ng'agwa omwo nga yeebaka nga omutima mbeerawo nga nkaaba nga nkwata essimu nga nkubira maama bangi nnyo bye nakubira ne nkubira baganda be ne mbagamba Kenya abadde anzise saawa zino ndi mu bulumi ankubye nnyo naakaveewa ebweru nga tewali n'omu yakitegeddeko nti nakomyewo ne maama era singa yanzita n'omu tewali yanditegedde ng'amasimu jjukira najja n'amasimu nga ngakweka najja ne Atra S20 gye najja nayo neeno gye nnina mu ngalo n'endala zigundi zitaabu z'abaana zaali 3 kati ezo taabu ezo enkeera ku makya ng'amaze okunkuba ntankuula ensawo noonya essimu ngolo zanzirabako zaali nnungi nnyo nga ntegese nga era yaŋŋamba zigule abaana basomerengako kuba basomerako yaga amasimu ng'oteekamu layini nga gakolanga n'essimu ne WhatsApp buli kimu na buli emu najogula emitwalo 25 zaali 3 ezo ze yasooka obuzaawo yali akyebase kuba ebiseera akadde we yankubira awo we yakuba n'agamba ne kino ekiyumba nnyinza okikuba ne kigwa ku ttaka ng'alina amaanyi mangi nga tolina nawe weenyenyeza weweetaasiza nti oba omuddizi oba okola ekinedda nga tolina we weenyenyeza nti omuddizi ng'akuba ng'akwata amasowaani mu kabada ng'agula sideboard ng'ajjayo ng'akuba wansi nali nfumbye n'emmere ndowooza kaali oba kawunga jjukirayo nga talya matooke kawunga n'amatooke n'ebijanjaalo kuba we naddira like akawungeezi bwe byaliwo emisana nali nfumbye yajja kiro ng'anywedde we yankubira nga nteeke bwe nakomawo nga mujjulira emmere nga nteeka awo amasowaani agaaliko emmere ge yasookerako n'asooka akwata esowaani n'agiwuzuumya eri mu nnyumba omwo n'agisuula n'eyatika enva ne ziika mmere n'eyiika buli wamu ng'enva zonna zisamuse ku bisenge kati ku makya ng'azuukuka nga mugamba olaba bye wakoze olaba kye wankoze naye nakukoze eki wabadde onnanga ki mu bulago bwonna buzimbye nga sobola kwogera na bulungi ne mugamba bino byonna wakoze byaki naŋŋamba nenkubira mama wange n'amukubira namugamba naye lwaki okola ebintu ebyo lwaki temutereera
oba nzijeyo nti maama tojja naye no muwalawo nja mukola ekikyamu aba tanneesonyiye ng'ate yeewera ewali maama wange ne mubuuza amasimu ate wagatutte wagennaze nako galiwo ng'agamba tombuuza ebyamasimu byo tombuuza ng'akambuwala nnyo nga maama mugamba embeera maama sigenda gisobola nga nkubira baganda be bamulamu bange nga bagamba ekisooka Keni tatwewa ekisooka tatulaga nga neewali ennyumba yadde n'omuntu omu okumanya ewali ennyumba weeri kati tuba tetusobola kukola ki tetusobola kujjawo nga tatugambye ne baŋŋamba obayita ku maamawo maama wange najja enkeera waalo agonjoola ensonga kuba yali tamanyi nayo tajjangawo nansanga nga ebbanga lye yajjiramu ng'ono amaze okugamba naye tubiveeko ebyo yadde n'ogamba nti oba akunyige nti oba engalo ekuluma. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nga mugamba tugende tujjeko ssente nga nkyalina enkovu ezo nga nkubye nantwala ne ku ssomero ly'omwana saagenderawo ku poliisi nga ye ngambye tubiveeko tubireke nembivaako like bwe nti ate ne sitagenda na ku poliisi kuluupa kati kubivaako naŋŋamba kutwala ew'omwana olabe ku mwana ku ssomero nga nina n'enkovu neŋŋenda ew'omwana ne tumugulira emmere omugaati sukaali biki ne tutwala ne tukomawo maama ne mukubira akawungeezi maama najja maama n'abituulamu naye omusajja oyo nga talina mpisa yasigala ayimiridde nga yeesimbye yadde netutuulako wansi maama n'amubuuza naye mufanga kiki lwaki temutereera munno yaakadda lwaki omukola bw'oti bannange ne mugamba naye Keni ku bintu byonna bye nkukoledde okulabirira okutuuka wanene wonna obadde oyagala kunzita abaana wandibagambye eki nti oyo nze sinnamukoonako yakutta omulawo najja ng'ayagala kunkuba ne mugamba okakasa byoyogera bituufu n'akambuwala n'agamba anti maama sente y'omusiro omugezi yalya bwe yagamba maama wange statement nga nene eyo nenva mu mbeera nenyimuka ne mugamba ku maanyi gange byenkoze byonna byenkukoledde laba n'ennyumba bye nakugamba kukola tewabikola laba ne boys quarter gye twagamba ennyumba ebeere y'abapangisa munda temwaggwa sente zonna walyangandye nenzigula sideboard ng'amacupa gali muli ne mugamba labayo sente wosingawo obadde oziteeka ng'onywa omwenge yali takyakola nakola ng'anywa omwenge gundi ejjudde tujja gendayo mujja laba amacupa gali ge baakuba ne bateeka ku kikomera maama ng'agamba nedda nga nnyimuka we yayogerera mu ssente y'omusiro omugezi yalyanga nnyimuka nga mukwata amataayi nga neegagamula kyokka engalo eno ennuma eriko omusaayi nga mpulira obusungu ngoba nisinga naye nammundu nandimukubye n'afiirawo nga mukwata nga muluma nga nkola ki maama ng'ayimuka nga ngamba nedda lekyolekera awo maama ng'ate tayagala mukwatako maama nga bankwata nga bangamba muleke ye yatya okunziriza because maama yaliwo kuba maama yajja ne kasisita kange nga bantaasa nga maama akuba enduulu uno nti yali kuba yali ayimuse nga ayagala kukola ki kuddamu kunkuba maama ng'afuluma abweru ng'akuba enduulu ng'agamba mujje mutaase omwana wange bakola ki bagenda mutta kuba yamukubyekubye edda ng'abantu bajja bwali ssaawa za kumakya ekyo kyawo ssaawa oba zaali mmekaawo ng'abantu bajja ng'agenda ng'asiba geeti abantu baleme kuyingira nga nfuluma nga nkwata geeti nga nginyeenya n'amaanyi nga njiggula abantu nga bayingira ng'afuuse ensolo ng'ayagala kuddamu kunkuba
ng'abantu bajja nga bamukwata nga bamugamba nedda katukubire poliisi ng'ejja ewaka. Kati poliisi we yajja ewaka nga bamugamba omanyi kye tuba tukola nga tugenda ku poliisi naye nga bamutwala kuba yali muntu wampaka wa mawaggali ng'akkiriza nga bamutwala ku poliisi ng'atuuke eyo nze kye sitaamanya ti ku poliisi baamusibirangayo nnyo ng'alina emisango ebyonjaga biki kuba batuuze byonna bye baabyogera agamba eyo mumutwalirayo bwereere tebalina kye bagenda mumukola tebagenda namusiba mumala budde mugende wa poliisi ekibugi eyo temutawaana bagamba kati sooke tugende eno kuba bajja tusaba ki referensi yeeri we tubeera ku kyalo nga tugenda nga tebalina na kye baawandiika okumanyanga ku poliisi nti oba batuwa referensi nga mbalaga embale zonna ze yankubye ze yantuusizaako ngaebyo byonna tebabiraba nga tebalina kye boogera n'ekimu nga ne maama kwali ng'omusajja ayogera bubi bannaaye ne bamubuuza gwe oli waawa ova ku kyalo kyoli wa ggwanga ki ti ndi mugwera oviirawa ti palisa epalisa ne babagamba abantu beeyo omusirikale yanyamba n'akimubuuliza mmwe abatalina mpisa mu maaso g'abannazaala bammwe lwaki oswaza eggwanga lyammwe lwaki oyogera bwotyo ate ng'ayogera bubi nnyo ng'ayogera biruma byokka biruma ng'alaga nti talina kyate tebalina kye bagenda mukola era tebalina kye baamukola ng'olwo namulumye ne yeefuula agenda akwata gundi kanura n'agenda ne bamuteeka ku mukono agambe nti ki mulwadde muyi nga tayagala bamusibe era tebaamukwatako ne bamugamba omukazi tasobola kusinza maanyi okitegeera tasobola kusinza maanyi ogamba nti yakututiza ku extent eno ate ye nga gwe tulaba n'ebisago ye yabadde alina okugenda ne bamuteekako kanura ne bamugamba omanyi toddayo mu nnyumba eyo bano baleke baddeyo beebake gwe toddayo nga bamumanyi nti wa bulabe ne bamugamba tetukulabayo ndowooza ne bamugamba funa woosula abasirikale ffe ne twebaka ne batugamba muddeyo mwebake ne maama n'asulamu mu nnyumba omwo ti abasirikale ne batugamba kafe tugenda komawo mutukubire owabeerawo nti oba azze kulinako obulabe bwagenda otutuukako oba tuusaako mutukubire tujje n'atadda ne bukeera abapoliisi ne bajja ne baŋŋamba kwatamu ebintu byonna kuba nabalaga buli kimu nti byaggwera mu ssente zange nga talinaako kike n'ekimu naye nga yakola olukujjukujju gundi lisiiti buli kintu nga kiri mu lisiiti mu mannya ge buli kintu piki nga biri mu mannya ge buli kimu n'ababuuza nti ono kuno ayinako kiki abalaga erisiiti oba buli kimu ne bamugamba ebintu byonna ssente ziraga zaatulanga ku mannya go ate ogamba nti talina kyakubanja kati kakwata ebintu abijjemu nze nga nkwata ku gundi essente ziri kyembadde nabiddeyo ezaali ku ssimu twazijjako we twazijjirako mu process eri gye twagenderako okulaba omwana gye twazijjirako ssente ezo naye nga ozijjawo nempita kasisita kange ne bazinona ng'afuuse ensolo kuba nakebera zigundi z'abaana nga yazitutte nga teziriimu neŋŋamba kati obusente buno obuliwo bwe buddako okulugenda era yatankula nagenda ozuukuka ng'anoonyeza ssente zibuze obusungu awo bweyongera ne yeeyongera obusungu nga aleeta akasuuka ne yeebaka wansi ng'asula wansi neŋŋamba itsoke nze nga namanyiire embeera nabimanyira neŋŋamba omuntu gwe naleka yenna nga takyafaananika yenna nga oba ŋŋambe nti oba n'okunaaba nga takola ki n'okunaaba nga tayagala naaba ng'ate naye bw'obimugamba anyiiga nga busungu alina bungi neŋŋamba neneeralika neŋŋamba naye ssente ezo abasirikale bafande ne baŋŋamba oba olina ssente z'olina kubeera bagamba nti tugenda kugulawo fayiro olina otusasula amafuta agatuleese olina otusasula nze alina osasula ati era nesaakola bubi nembasasula naye tewali kalifalensi ke baatuwa nenzijjamu ebintu emmotoka nejja ku ssente ezo nga zendiko olugjamu ebintu obitwalaba nenfuna akaluumu era lwali lwezaawo nenfuna kaluumu ebintu nembipaatiika omujjukira entebe zaalimu
ekitanda akasaidi board kaalimu nga katono buli kimu yakigula nga sibye bino ebipya ebiriko yagulanga second hand ebyo ne baŋŋamba twalamu ebintu okusinga ennyumba omusajja ono bw'anaakuttira mu nnyumba tebagenda gikuziikamu nga nkwata bintu buli kintu era ndi contented ku bintu lwakuba nti kati kenyinza olakawo bwe buntu obwo bwe nninawo obutini mu nnyumba kuba n'olyo gaaya abirabyeko mubikuliddeko n'alabako ebimu ne tukola ki nenfuna kaluumu n'embeera omwo nga mbeera omwo bwogu omu nga nfuna amagezi gonna nasooka n'enkunoonya ennamba yo n'embula ku YouTube ng'omukubira yakuyamba ate teyanyamba nga ngamba ndaga ebintu byonna ndekeka vidiyo ebintu ebiri mu nnyumba nga munyumiza story nga alikodinga amaloboozi nga agakasuka ku YouTube nga abiteekayo ku YouTube nga ngamba olinayo emitwalo 3 nkuyambe ebintu byo bikuddizibwe ennyumba bikuddizibwe nga mugamba nedda munaye kusinziira embeera gye ndimu si nnungi siina yadde n'ekikumi naye sobola okufunayo emitwalo 15 nga ngamba nteekera ku simu yange genda yanguwa oziteekeko nkuwe ne ku Mande nzija tugende ku nnyumba tugende ennyumba eyo tugirabe ebintu bye balina bikuddiza n'ennyumba yo nga olwo nga manyi nfunye obuyambi nga nsituka muteerako ssente olwaddamu ne ngamba ye gayi gwentereddeko ssente nga tankubira nga nze mukubira nga mugamba tunaagendayo ddi ku nnyumba nangamba tujja gendayo naye nga ne mugamba ndaba tonkubira waŋŋamba ku Mande yatuuse yeyiseewo tonkubira nga nziramu mukubira nga ŋŋamba toddamu nakunsumbuwa ssente zo sinze yazirya toddamu kuba ku simu yange sinze yakuliira ssente yo nga ŋŋamba abantu nga muli bazibu nga ntya ne mugamba gwe wandikoze ekyo ate nga ndaba oyamba abantu vidiyo nziraba ku YouTube ng'oyamba abantu ng'olwanirira abantu naye ate nzi kiki lwaki tonnyambye toddamu kukuba ku ssimu yange alina ekigambo kye yampimulaawo siyinza kyogera wano naye nga neŋŋamba bannange neŋŋamba ensi nga nzibu nga ŋŋenda ekibuye nga nziramu neemulugunya olwo eri mu bbanga eryo lyonna wemberedde mu kazigo ako akamu ako nga ŋŋenda ewa chairman nga mpa amagezi nga ŋŋamba omanyi katukole ki kati omanyi kyoba okola genda ekibuye kuba kati eyo yonna process eyo wenjogerera nti piki yamugibwako ne bagimpa naye nga piki eyo gitunuulira n'ennaku nekwata nga toyinza gitunda nti oba akakadde kamu nga buli muntu ayogera ssente ntono bayogera emitwalo aga nti ekisooka piki emisinga ebintu bingi naye okumujja ku piki eyo lwali lutalo lw'amaanyi okugimujjako n'okuleeta ebiwandiiko by'epiki eyo lwali lutalo nga ndi eyo neewuuba bwenvaawo Kayumba wembeera bwe ŋŋenda ewa chairman we bakola endagaano ne tukola endagaano kuba nalina stress nnyingi kuba nali nsobola okwetta mu mbeera gye nayitangamu nga chairman bagamba katuwandiika ebbaluwa eno ogenda sayininga nga bansayiningisa nga baŋŋamba ng'oli agamba nti ebintu abitutte ne piki agitutte ennyumba nga tebagikoonako nga bagamba engeri gy'atutte ebintu ennyumba atutte ki ebintu ne piki yagitwala nti kati kasayininge nti ebintu abitutte nga nsayininga nti ebintu bitukoze eki bitwalibbwa ewa defense ku kyalo kwennyini kwe tubeera nga tuwandiika endagaano era endagaano zaziyina mu simu kuba nze kati esimu yange yayiika ebyo byonna byayiika sibiina nga bamugamba ono katwale ebintu agende ne mbagamba afande kiri bwe kiti kanzijemu ebintu ŋŋende gye ndifunira obuyambi eyo kuba sisobola kubeera mu nnyumba muno ajja kunzitiramu muntu wa bulabe nnyo ne baŋŋamba kituufu ky'oyogera genda oveewo ennyumba girekaawo gwe genda nga bwe ntyo etwamala owandiika endagaano bwe ntyo chairman nga ŋŋamba omanyi kyokoze ekibi kusayininga tewandisayininze naŋŋamba naye sigenda kunenya embeera gy'olimu
okusayininga okugenda okwetaasa obulamu naye si bwenkanya tekiraga bwenkanya tambula genda ku ekibuye gulawo fayiro buto obagambe amaanyi gange gonna gali wali ate wendi mpangisa okiraba ebyo byonna byonna binendagaano bireke wegenda olwanirire maanyi go kuba kati ffe ku kyalo n'omusajja tetugenda musobola wegenda ku poliisi kwe kugenda n'enzigulawo fayiro eyasooka bafande ne bajja ne mbayitiramu yali mukyala Dafini awo ekibuye ne tugenda ku nnyumba ne bamusangayo ne bamuyita ne bamugamba ogenda sasula otya omukyalo ono kuba yamenyeka ate ennyumba ye yandibadde agibeeramu gwe wandibadde togibeeramu yali eri apangisa we yakolera enkya n'akolera emyaka 5 ng'agamba nga bamugamba londako ku 2 kimu ennyumba tugitunde oba okwata ssente omuwe agenda atandika obulamu osobola okwata miliyoni 10 n'ozimuwa nti siziinaawo newe munkuba okunzita miliyoni 10 siziina naye kye tuba tukola tutunde ennyumba eyetundibwe eveewo mwenyini ye yakyogera ti ennyumba etundibwe kuba yali agamba ebintu by'abaana ataate biki omusirikale n'amugamba sebo nzife twakolerako Sudan naye embeera y'ekyeyo embeera mbi nnyo saasira omwana ono ate gwe omusajja eyandibadde abakolerera n'omukyala n'abaana ate ye yabakolerera ye yandibadde abakolerera kati olowooza ye agenda afunamu ki kye tugenda okola ennyumba etundibwe ne bamugamba ni mwenyini n'agamba kale kuba ssente siziina za kumuwa ennyumba etundibwe then bo ne bagenda nga tumanyi nti biwedde ne chairman w'ekyalo yaliwo defense w'ekyalo ng'era naye n'agamba naye ennyumba egenda tundibwa naye bw'aleetanga abantu ayitirenga wa chairman ajjenga ne chairman defense w'ekyalo bw'aba alina baleese ajjenga ne defense nga nkwata defense nga tugenda naye n'abaguzi nga mbatwalayo balambula biki nga naye ebisumuluzo yagaana bitwale wa defense nga we tutuuka ku nnyumba tubeera wabweru guba muga kwasi bifa media tugusensonga tukyeyongerayo n'emboozi mpanvu omuntu anagikwata mpolampola naye tukyeyongerayo mu maaso tuteekamu akasente bannaffe basolange feminisirap kubona mukyala wanyezebwa ne payini eyo ng'ogenze mu nsonga ze z'ekikyala akakozese kajje mu supermarket lwaga shops ne zi pharmacy kakakasa ministry y'ebyobulamu muna bannaffe abaziwa and sons. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Anyway, tukyeyongera mu maaso twakomye wali ng'ogamba nti chairman yagamba nti buli ajja okugula ayitengawa naye nga yagaana okugulawo n'ebisumuluzo nga chairman mugamba olowooza tukoze tutya ku kintu kino eno chairman ngamba oba oddeyo ku poliisi obagambe ate nga n'abapoliisi bwe ŋŋendayo bagamba naye oba ndeeta wa chairman bansindika nti chairman w'ekyalo yalina okukola ki okubyogerako wegenda obimuyitiremu mulabe kye mukola ate nga naye yansindika eri ŋŋenda ekibuye
kati waliwo akaseera akatuuka n'aleeta omwana wa muganda we n'amuteeka mu nnyumba bamuyita Trevor. Bwe yamuleeta n'amuteeka mu nnyumba kati we twajja ne bannalimba ndeese ne chairman yaliwo oyo omuvubuka nga mu nnyumba bwe yateekamu. Kati we twayita n'aggulawo ne bayingira ne balambula ennyumba n'akuba essimu n'agamba naye mu nnyumba tebalabamu mu kisenge mu nnyumba yange tebayingiramu ng'awa amateeka bali nga bagamba kisoke katukome kasita tulabye ennyumba nga tugenda ng'awo nsitoopinga okugendayo n'abantu kubanga waliwo eyamukubira n'amugamba nina miliyoni 13 ze nninawo kuba kino ekifo we kiri si walungi ezo sente ze zijjaawo nga bamukubira ng'oli amugamba n'amugamba njagalawo $3,000,000 ne bamugamba sente ng'oyogera nnyingi ekisooka ekifo we kiri ntobazi n'ennyumba weeri kati ate ye ng'alinga ye yeetaaga ki sente kyokka ate nga nze yeetaaga nga oda gye baamuwa ti ennyumba etundibwe twali tugambye $2,000,000 etundewo $2,000,000 ne tugamba nti oli bw'abaze ne $16,000 17 asobola tuzikwata kati ye yayongeramu $3,000,000 oli ne bagamba n'ennyumba mweri sente oyogedde entono musajja ng'alemererwa ng'agenda nga nsiriikirizaamu emyezi 2 nga Christmas ewedde emyezi giweze 2 nzirayo okufuna buloko okutwalayo buloko omulala nga mu nnyumba yateekamu omukazi nga n'abaana gye baali n'abaana omukazi mupangisa ng'abeera naye mukazi we nasanga kageeti kagguli nze nayingira buyingizi nasanga omukazi ali wabweru nembikula kateni abaana nga bali mu nnyumba bali mu ddiiro ye ndowooza ali mu kisenge yeebase kati we yawulira nga mpita Rina omwana wange yafuluma n'obusungu n'agamba akakazi gwe nakugoba wano n'akwata n'ansindika n'ayita asikaali ne bansindikiriza geeti yasooka n'ankuba ekikonde muno mu kifuba muno we yafuluma n'amaanyi n'ankuba n'ensembera ku geeti bwenti n'ayita asikaali n'ankwata ne bansindika jjukira nali nywezezza geeti bwenti yafuna n'asikaali mwali yagula geeti n'afulumya emmotoka ne bankuba n'akwata n'ansindika n'empalira n'enkwata geeti bwenti n'addira akajjaako n'anyigga nnyo ne banyigiriza nga bw'onoonyiga ekintu tugeze nti si muntu gw'oyisa bw'oti tofuddeeyo nti oba ojagala ogenda mutta nti oba ki ng'omukono gukutte wabweru omulala eno banyigisa kageeti nga n'okwesikayo sisobola kati bali ono gwe nali ngenze naye yali musajja muzeeyi be yankwata be bansika ne bansika nga kageeti bali bafubola banfuluma banyiga bwe bati banyigiriza basindika kati bwe bansika bwe nagwa wansi bwenti ono n'afulumira kaleeta ekibulooka yasitula ebbulooka kuba abatuuze baleekaana nti amutta amunyigisa oluggi amutta mumuyambe mumugjeeyo oluggi bamumenye okugulu kye yakola yaleeta bwe yalaba nga ngudde wansi yaleeta kiyinja n'asitula ejjinja eddene aleeta akube ku mutwe amalirize nga n'abantu weebali just obuzibu obwaliwo tewali basajja omusajja eyaliwo ono gwe nagenda naye abasinga baali bakazi bonga abakazi bwe baba nti bamutya ku kyalo nti oyo omusajja ffe tumutya tetwagala namusemberera simanyi engeri gye era tujja gendayo bajja kubuulira nti bamutya like simanyi engeri gye yeefuulamu muntu like oba nkugambe ntya bano abavubuka bano ali myaka 35 37 alina emyaka 37 naye kale nti yeefuula nti wakiwago like bano babawunsa si bw'omutunuulira tali bawunsa nti bawunsa naye ng'omuntu bw'abeera n'amalala omuntu bw'abeera nga bano ab'empaka bano abatakkiriza yamanyi nti buli muntu amusinga okutegeera ye ategeera osinga buli muntu so watuukidde okujja ku SB4 Media budde gatukuyambe tutyo kyensaba obuyambi kubanga bankuba we bankubira nga banzi bwe yampisa obubi ne ngenda ku gundi
nengenda mu ddwaliro nenzigulawo fayiro ne bampandikire eddagala lyonna eddagala eryetaagisibwa ne baŋŋamba lya mitwalo 10 okwejjanjaba nembalaga n'omukono guno baali bagunyiga kati gwakendeera nga gwazimba we guti nga bagunyigisa geeti nengenda omusawo naŋŋamba genda ku poliisi ogulewo fayiro naye genda mu bya famire oluno saagenda eri gye nasookera kuba banyima reference nengenda mu famire nemulaga buli kimu ne bawandiika ne muwa ebbaluwa y'eddwaliro byonna ne mbimuwa n'awandiika buli kimu nga kyemugamba ne banzigulako statement eyo n'awandiika ne batugamba ne bamukubira ne bamuyita ne bamugamba kuba basooka ne baŋŋamba sooka ogenda oleeta abajulizi abaaliwo 2 nga kuba ne babaleeta bonna ne bagamba nti yamukubye ekituufu kuba twabaddewo ne bawandiika bonna obujulizi bwabwe then ye bwe bamuyita ate yeegaana bwegaana ne bamugamba ate abajulizi bazze bagambye ekituufu omukubi owoza tulina kyetugenda okukolera ne bamusibayo ennaku lwali lumu kuba bamusibanga kawungeezi enkeera waalwo n'avaayo ssaawa nga 4 awo 5 ku makya ne bamugjayo ne bamuwa police bond ne bamugamba olina akweyimirira nenkubira baganda be poliisi ne baŋŋamba kubirako abantu be b'omanyi ne mbakubira waliwo omu eyajja yekka bw'ati ye nga talina kyamanyi nti oba Ken yazimba twazimbako n'ennyumba ng'amanyi biseera bya dda nga talina kyamanyi nagamba muula munaye nze sirina kyemmanyi mpulira bipya byonna naye onansonyiwa munnange sigenda mweyimirira kuba sobola kumweyimirira ku bintu bye sitamanyi nako bagenda kuba bakubira nze muula ng'agamba nedda sigenda mweyimirira awo Fande ng'agamba oyo mulamu wange yali musajja sebo leeta ndagamuntu yali yagyerabiddeyo ng'agenda agireeta bwe yajja nayo n'abamugamba kwata peni owandiike ki oyakwata peni yateeka wansi peni yagaana okusayininga yagaana owandiika ye n'atambula n'agenda nampita naŋŋamba muula omanyi jangu oyinako obuyambi bwonna oyinako ssente z'okozesa ewaka n'akwatayo obusente bwe yampa nembeera nabwo naŋŋamba bukuyambe oba transport oba mukulya oguleko emmere oshopingeko nze ŋŋenze kwata ennamba yange ojja kunkubira kati n'ennamba sawa zino yavaako yagijjako tekyaliko kuba yanyiiga kuba ensonga eyamunyiiza yali bweti oli yagenda n'ayita omukazi we n'ajjambu amuleetera emmere ku poliisi mula bwe yajja tutuule mu nsonga zino tuzigonjoole ng'abantu yaddanga ne mukazi we gwe yakola ki we yafuna ebbali nga babeera eyo ng'oli bimunyiiza ng'ayeekyanga agamba nedda sigenda sayininga abantu bwe bati abafaanana bwe bati ng'atambula ng'agenda ye muula ng'ono bamugamba bamuwa police bond ng'agenda ne bamugamba kwatayo ssente ow'omukyala guno omusango gwa 3 tugugjewo ng'awoza nti sirina yadde n'ekikumi sirina ze ŋŋenda muwa ne bamugamba fayiro egenda wa state egenda kweyongerayo okulya ssente n'okumukuba assault fayiro n'etuuka ssaawa zino eri wa state kati ate wa state ssaawa zino bwe bandagirira Afande naŋŋamba fayiro etuuse gendayo kalifalensi kaakano katwalire ki state alina fayiro nga nninnya nasanga yakeddeyo dda nasanga yatuuseeyo dda namusanga afuluma nga ye yasooseeyo dda oli Afande aleka ye yamukubira nti fayiro eriwa wa state kwe kuvuga emmotoka mu speed namusanga afulumayo omutima ne gunkuba ne ŋŋamba kiki kino gyendaga ono tabyonoonye bwonoonyi nga nsirika nga nnumba omukyala nga ye afuluma agenda nga omukyala oyo nasanga ndowooza teyamulaba yalaba bali wansi abatalina fayiro be yalaba n'ababuulira n'ayitamu n'agamba oyo yatunda ebintu byange yatunda saaluuni naye namusangira ng'avuga booda ekiseera ekyo nga tuli bubi tuli mu kaluumu yali avu mbu natunda ebintu kwe kugenda ebweru nina bye natunda naye sina n'ekintu kye natunda n'ekyo n'ekimu ebyo just ateekawo biteeka ajingirira kati nga
saawa zino eno fayiro eri wa state kati ate wa state gy'abeera yagenda agoberera fayiro juzi ngenda ew'omukyala mubuuza tugenda emisango gigenda tambula ebiri oba ng'omukyala ŋŋamba emisango egyo ngenda kujjako ogwasawoti guno gw'okulya ssente genda mu ki eri mu fida oba kubukedde ojja funa obuyambi okuva eyo naye nze ngenda tambuzaako omusango ogwo gwasawoti kukuba kati awo kwe kujja wano mu mawulire kwe kutuuka nendaba nga nnemereddwa ntuuse we nnemereddwa ate omusango munene ssente ze yali ennyingi zibalirwa mu miliyoni 3 tali redde kunsasula tali redde gitunda naye kati nnemereddwa kuba wendi mpangisaawo nsasulawo n'ekyokulya nze yeerabirira buli kimu naye ntuuse nennemererwa kwesi bifa media tugusa ensonga emboozi eno ndowooza ogiwulidde omukyala ono yeetaaga kuweebwa ku magezi n'okuweebwa ku buyambi agenda kukikola atya omwami taata w'abaana be bye yamuyisaamu ndowooza byonna biwulidde era saawa zino ali mukazigo amaanyi ge yamala nga azimba abaweereza omwami we bazimbe ennyumba kati mukyala mulala yagalira mu maanyi g'omukyalo ono tugenda kufuna ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyokusatu tugenda kubanga tugendayo tulabe ddala mukyalo byako bituufu mukyalo mu nnyumba mwali n'omwami mu nnyumba ab'okukyalo bakimanyiiko tutuukeko tulabe embeera yo eriyo nandi twagala kusaba gwe bwenna ensonga zino amanyi omuntu azikolako oba azikolako ngalabe akatambi kano tuveeyo tuyambe omukyalo ono abaana bangi ab'obuwala babonabona mu mbeera bweti nga bagenda okukola ssente zaabwe mu nsi z'abawala bo tebayitamu byebingi naye wavayo ng'agenza okukola akasente bakalya so tulwanire ku baana bano ekyo tusobodde woofiisi enene puroguramu zino muziraba bano abaana tubalwanirireko omukyalo ono yeetaaga bwenkanya anoonya bwenkanya so muntu nga yeerabye puroguramu eno ng'alina wasobola okukuyambira akufunira ku nnamba ki ennamba yange eri 0743 86 97 57 ebeerako tevaako batomanyi omuntu asobola okubeerayo ng'obanga lawyer sobola okubeera ng'amanyi ku mateeka ensonga bweziti nja kuba ku simu yeere ku screen tuyebe ku mukyalo ono tulina okuba nga tudda mu kitundu kyaffe ekirala abafollowing emboozi eno tutuuke ku ground ddala tulabe mutusabire mukulu no batala tuyiseemu kumpi n'emisamba g'amayinja tujja kuba nga tugendayo tuteekamu akasente naffe abasolanki minisirap wewonabona omukyala nga batawanyizibwa ne pain lwasinga cramps ogenza musonga ze z'ekikyala kozesa kasolanki kano kajja kuba nga kakuyamba kafuna mu supermarket drug shops nezi pharmacy zikuli okumpi nze muzukulu wakabajja abaziwa and sons nabo makujjukiza bali ku mukwanako eri awo bakwena kalonda yonna owa beddings bayina amasuuka blankets tawero duvet covers mattress covers byonna babirina shulax byonna bya beddings babirina batuukire ne delivery bagikola paka wo ku mulyango so ne bannaffe aba Wamato Estate Management bagamba nti gwona landiro diego banompangisa totawana kudamu ko banompangisa bakwase ennyumba zo bakusoroleze bakuwaka sente ko mu bulambalamba babayisa Wamato Estate Management tukome wano ekitundu kyaffe kino tujja kudana ekitundu kyaffe ekirala nga tutungire ku ground ze muzukulu wakabajja bera bulungi weraba Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office
and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Fetukuse nsonga